being elected the Division Mayor of Kampala Central Division Abo Council, hereby declare that I shall accept such elections, that I will faithfully perform the duties of the Division Mayor as declared. Thank you. Now the robbing function is going to take place. We are now going to dress the mayor before he takes the oath of allegiance and oath of the division mayor. I, Salim Saad Uhuru, solemnly affirm that I will fulfill and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Uganda, so help me God. I also hand over the Kampala Capital City Act, Cap 195. I further hand over the Local Government Act, Cap 138. I also hand over the Kampala Capital City Authority Rules of Procedure for Kampala Capital City Authority Councils. Congratulations, Your Worship. Thank you very much. Kakwasa gift, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me God. And I will protect and defend the Constitution, so help me God. I, Babide Stevia, swear in the name of the Almighty God that I, Balinda Geoffrey Mande, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me God. Ekibuga kya Uganda. Entebe zonna eya palamenti, State House, zonna ziriko.
ekizibu kyekiri nti ffe ng'egombolola eritwala ebitebe ebikulu byonna ebisinga edikwota yaffe si ya mulembe ndowooza bagikondeminga emyaka nga 15 emabega. Mu kiseera kino nga tukoleganira wamu ne technical team naffe bakansala nga nkubiriza olukiiko nga sipiika nja kufuba okulaba nga tukola nnyo n'okujjukiza abo abavunaanyizibwa okulaba nga naffe tufuna ekitebe ekijja mu kitiibwa kyaffe ng'egombolola eriri mu makati g'ekibuga kya Uganda. Ekyokubiri, tulina challenges okusingira ddala ez'amazzi aganjaala naddala mu bitundu eby'ebisenyi. Nja kukolaganira wamu n'abakiise abava mu bitundu ebyo n'okwongera okulaba kubanga ebitundu byaffe mu Kampala yonna ebisinga kati birimu ba investor nti tulabe tebategeezeddwa kiki kye balina okukola okusobola okubeerawo. Abasinga abamanyi ebitundu gazi Kisenyi nga Kamwokya abantu balina bubizinesi bwabwe obutono nga babukolera ku mbalaza zaabwe. Omuntu wasula nga lyedduuka nga ye supermarket. Naye ennaku zino ate tugenze ne tufuna embeera eri nti abantu bagenda ne balumba abantu mu mayumba gaabwe ate oluusi n'essaawa nga zigenze ne bajja nga batwala obuntu bwabwe obutonotono. Ate ekisinga oluusi okuleetamu entiisa kwe kuba nti abantu abasinga bano government programs nga PDM gye baasinga okubeera targeted nti abantu abo bamufuna mpola bafuna esente za PDM obuntu obwo babukola n'okulaba ebizibu ebirala ebibeera bitulugunya abantu baffe. So tuli lwedde okukola ate ng'ekirungi ku mulundi guno waliwo obuyinza obuvudde ku City Hall nga babuziza kugombolola, so tujja kuba nga tusobola okukola bulungi. Saakubira mu kulinnya Katawera Elieza Balwaine Kigira Kamwokya wa Parish. Yenze Katawera Elieza Balwaine. I'm Katawera Elieza Balwaine representing Kamwokya wa Parish. I'm happy that today I've finished to swear in as an elected councillor for Kamwokya wa Parish, Kampala Central Division. In this new term of 2026-2031, we are going to be able to work for our communities. I represent an area which is a bit urban, and therefore it means we shall have to be working more on the roads, street lights, garbage collection, government programs like PDM, and other issues that affect the communities. It is so good that at least this time some power has been devolved from the authority to their division councils, and therefore we know that we shall be able to work much more smarter and much more better. Thank you. Mbadde chairperson w'ekyalo Kakajo Zone 1. Abantu bamala kulaba nkola yange nebangamba ku bwa chairperson abantu gyekubako obwa kansala gyempangaalira kitundu kyemuyitaga oba emigoteto kasasiro tetukyayagala wangaale mu bantu kumala wiiki namba bwewaawo oluli abadde atufumbuwa olw'embeera ez'ekiteesi naye ekitundu ekipya kye batukoledde tusuubira nti kansa eno eyaffe egenda kufuba nnyo okulaba ng'ekibuga kibeera kimaati. Ekyokubiri ebifere egyekanamye okuva 2019 COVID lwe yajja abantu mu byenfuna tebakisigala kyekimu kati era bwe mulanga gwaffe eri gavumenti nti emisolo gikendeezebwe tusobole okunyamunaizinga ne bamufuna mpola okutambuza eggwanga lyaffe obulungi. Ekyalo ky'enkulembera kikimu ku byawo emende ebiri mu kibuga by'enkulembera ogw'olukusa kiriko abantu abangi. Nafuna omukisa okulonda kwaffe kyakozesa neza abasinga beemulugunya ku ky'obutafuna mukisa
okulonda babajjanga ne bakkira ebintu tebimakinga na oluusi social recognition yaabwe ne baddayo nga tebalonze naye nze ekyomukisa kye nasanga nti abalonzi baali bantegeera fizikale nga oli wajja okulonda manyani gwajja okulonda era bwe navuganya nabo omusanvu sirina gwesakwatagana naye mungalo ewali yawaaba kuba baalabanga kabadde kamuzima nabo kanso katinenyo out of grassroots nekola reporting erina okuddayo ku central government so n'olwekyo zensaba tukwatire wamu ng'abantu b'ekagugube n'abantu b'ekampala central fenna ba enjawukana zonna tuzireke tulabe ntiwo tukulembera abantu baffe nga watali njawukana ate tubakolera ebibatusuubiramu so n'olwekyo nsaba mukama tukwatireko ate atukuume kino emyaka 5 tube wanguzi ate tukolere abantu tuleke okwerabira gyetuvudde bano abantu batubeereddewo consequences abantu betuuka mu ofiisi weerabira kino emyaka 5 justice the spirit of an eye so tusaba ntino tetwerabira abantu baffe tuyabawulirize ate tukole n'abakulembeze ab'okukyalo kubanga tosobola kulaakulaakulanye yenna nga tokolagana abakulembeze boniseeyo mu villages kubanga olina okonsaltinga n'ofuna challenges oba ebiruma abantu then obeera mu council meeting olina okutegeera challenges ezo abantu bayitamu nga tosobola kufuna challenges ezo nga tokolagana authorities neba LC1 n'abakulembeze abalala so twagala teamwork tukolere wamu ate nga nsembyayo nebino bannaaye enjawukana tuzirike ebibiina tubireke kati tuli kimu tukolere abantu baffe oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli independent twegatte tuba okukolera abantu be batuleese wano be batutuusiza wano teri mulala atuleese gano maanyi g'abantu so tetwerabira ate tetukyuka ate omukulembeze omulungi olina okuba muwulize so mbasaba abantu baffe n'abakulembeze abalala bannaaye tuwulirize bw'owuliriza bw'ogenda okufuna challenges eziruma abantu bo ate bw'otuuka mu council meeting the challenges ennyingi z'olina okwogerako abantu baffe ne bafuna service delivery so me as Kahemura George Wilson mbiribinga nnyo mu service delivery kubanga emyaka 5 gino njagala kukolera abantu kubanga nze njagala kukomawo so basaba nnyo kama tuwererewo ate kulembera abantu tubaweereze I believe in service delivery. Kampala Central Division. Olunaku luno we're very happy nga we have been able to be sworn in today, 26th May. This year in Mukanda, we are very happy, and of course we thank God for Abanga viewers. Nakabera kansala kati ngena mu second term. Naingira council bila bili mugumu, nisimo again bila bili mukanda. And I thank all the councillors who have been elected, most especially His Worship the Mayor, Salim, Uhuru, Subukra. And nabadde nsaba council okutinge abafunye babane ya NRM mu NRM primary Saturday.